Eddakiika zizi muziri 18 zakayita ku ssaawa eyakawunguzi mutulemu katono tufunye mu technical problem tutandika ssaawa yaffe naye saffe ndaganye yaba sound kinga muliga weddaga oluganda neera ye tutufunye obudde tusobola ate kubanga tukwatagana na gimuli ndezo kuba ntamuna mukutu guno 89 akatonze 2 emmando sinkola kutandika mu kikezi naye tubetondera italengerwawo naye ingini abamaze otutasa kubera omusambiza kata kusaawe mu yakamwezi ka leero kirizo lwa leero nkwebaza kuba nti nalwo tuseeko mukama kukuuma ekibuga kirimu byabufuzi libugu muri mu gwanga obukiiko bwa kusunsula busunsula ni amaanyi amangi gali wakati wa National Unity Platform nope ne nali mjolabo abantu badde obukiiko buddeno boogere bibi bino nabiri kale bibiri awo mukolonda kizi nkonyera okula bali wano bamaze kutuuka mumuli amyoka ssentebe wa National Unity Platform ngono yavunanyizibwa okugaba kaadi mu NUP mu Buganda mwanga kivumbi sebo sobuze kutuza sebo nalo ekyo si kituufu siko mwanga kivumbi nze ndi deputy president mu Buganda naye sinze nvunaanyizibwa okugaba kaadi Buganda kulamuki NUP ine emitendera 3 yes sir mweyita okugaba kaadi yaayo oba omuntu ate tegaba omuntu okuwangula kaadi n'okugaba yes ne baba mwala mulungi bamulwanira ku kyalo era ono kasiba tusoma economics twasoma nnyo ebintu monopoly oligopoly ebyo nga perfect competition yeyo eyamwe iki perfect competition woyimiridde depending omanyi medigwe nange tewakola kubala straight line esinzira woyimiridde 18 gwe kibaita straight line kyoita straight line kisinzira wawo okoze ki buli woyimirira osobola okuba straight line obekyo medio kimanyi senga ntunula bwenti sobola okuba straight line senga ntunula bwenti sobola okuba straight line senga ntunula bwenti sobola okuba straight line esinzira woyimiridde ne wotunudde oyo science wakubala obtuse angle straight line wasoma kubala line chichi line wabisomero kasiba anti kakati straight line kati kanjogere mu language wale kibayita line ne straight line oli mutuufu onale bamuwanga kakati line esobola okubanga teri straight so kiwava wabeerawo straight line nolwekyo kiri kyogamba nti buli wooba ebeera straight line okusinziira gwe wooba osobola okuba straight line okusinziira wooli si kituufu si kituufu waliwo abaana abakola okubala ku senior bajja kuyisaamu eggaali genda gamba munupu kaadi zayo za straight line kyenvuga nkulwadde ansemu mbadde kyemeri gamba ansemu nti kibayita straight line kisinzira woyimiridde ne wotunudde kakati abanupu wetutunudde abadiifu sibo batunudde tereza bulungi ekibiina kyaffe bakita DF so si DF nedda sebo DF Democratic Front sagala kyogerako Muhammad ne bampita Medi fine batuyita DF mu bufundi nedda sebo kakati Medi okuwangala ku kyalo abenarem nabo baga nti fo byaffe tuli bisalirawo mu line nze ne kasiba nti democracy gwe twasoma takiririza mu kulonda mu mugongo choice bagamba ebeere yakyama omuntu lwalonda kyagala ekimuli ku muki naye abali mu NRM bagamba nti bo
bajja kugendanga muki mu mugongo eyo ye straight line yabwe bajja okusinzira we bayimiridde ne we batunudde so you noob yes kati abamu abayinza okugamba nti tebayina tebamanyi nabyokula nga ne bakandidate babagala obajjo okukompitinga mu kibiina kyabwe nabo tebabayina okitegedde kugamba ayinza munupu musalawo mutya naye nga bo wadde abagamba ababiri nti tukompitinge tebaliiyo naye basangala bagamba mwe mukola mutya ebyammwe mwabatena na competition ku bifu kati mumujjawa eddakiika ziri asatu mu bbiri zakati ezakayita ku ssaawa ayagala weyesimba teryamuvuganye naye ng'agamba kati mubyamwe mbikola mutya musala mutya ffe tuli bagagga omugagga yasiba olukomera ku kigo yazimba ekisenge kya 99 kati omuntu ayina akamyu toyinza kuzimba 99 ku kisenge kati mwe lwaki muzimba ekisenge ekiwanvu lwaki mukola kiti mu bloka muzina lwaki okozesa 99 lwaki tokozesa n'enkuba ey'ettaka oli mwavu w'abantu so bano abantu abatalina bifo byabwe buli omu ayagala weyesiima aga nti otusaasiddeawo zira 23 ezakayita ku ssaawa emu yakamwezi ka leero Kasebandi Besigye bamutadde galwa gawulizayo bail application ewuliddwa ate omulamuzi n'agajja kululinga ku Friday nebwedda ndabafuluma bwakoma wafuluma nawumulamu nakomawo nakomawo ng'akomawo kuwandiika eyabakimye kalamu manyi nze naliko mu kooti nendeeta bamuwanga banno babaka ba palamenti nga 8 omulamuzi mu kusooka yali ansindisa ebizira nti sindaba suli tebali credible kati nendeeta 8 naaga nti yeetaaga weeks 2 obeeke bejja kale ezo ze kooti zaffe era nengenda eruzira weeks 2 straight line ya mukulu muwanga abananga batuliriza abadde ayogera wano ng'ayogera abatuliriza mbabuuzaako mwebale emirimu gyonna gye mukola nkakasa nti muli bulungi muwanga akoze insinuation erinnya lyange nze Kasibante Moses omwogezi wa Democratic Front DF muwanga ono teyasoma language kakati omulaba engeri enfunza y'ebigambo emutawaanya so ana family batuyigiza okufunza ebigambo naye ndoza asigale mu kubala kwe kwategeera kakati akoze insinuation kyekyekyo mu Uganda kwegamba kubanga olina kyoyogera naye nga weefaananyiriza alina kyoyagala okutegeeza kyotayagala kutegeeza butereevu alinga agamba okweyogerako naye ng'ate ng'olina obalaamiriza olina kyotegeeza basebo ne banya abatuuliriza Democratic Front nomination exercise egenda maaso era enkya tugenda kubeera Soroti eyaffe eri decentralized bano bati ebweru wa Kampala enkya tugenda kubeera Soroti tugi decentralizinze tugenda ekyokola kite ekigambo kya Lungereza NRM bakirabo bakizi byesanzeewo nalwekyo eyaffe obutafaanana naye abakulu tutwala ekibiina kyaffe mu bantu wansi mbadde ndaba wano banange bano leero bagenda kukola ku bewakiso leero bagenda olowooza nti Uganda eri mu Kampala Metropolitan eya NUP ekyokubiri muwanga musajja wa economics yanfuna ayogedde ku monopoly perfect competition ne oligopoly democracy mu nsi yonna kansooke n'ekyo tewaliyo shortcut democracy agenda na kulonda tewali watali kulonda wabeera democracy asobola okubeera direct oba indirect ne tugenda mu electoral colleges oba okola nga bano abakulu ababulizabuliza mu line nti adult suffrage ne baleeta obwana obutanaweza myaka gironda
nga babubalira ku migongo gy'abamaama. So Muwanga ne banno okulonda kwa nomination zammwe teziriimu kye bayita democracy. Simanyi bwe muyinza ate mulwanirira nga mutuuse gye musuubiza. Kubanga kiri kyoyogedde kituufu. Muwanga yavunaanyizibwa ku kulonda bakandidate mu Buganda era yatandika ddo balangirira. Nomination yali tenatandika n'alangirira Lubongoya. N'agamba gutusimbye mu Kampala Central. Mwakivumbi. Omusajja Kataabu n'aga nti musajja agaba kaadi ate yalangiridde candidate munnange nkola ki wano. Muwanga n'agenda e Masaka eyo n'alangirira n'eggulo kw'oseggulo yabadde Mukono. Ewa mu district ye Mukono. N'alangirira yeesimbye ku bwa MP. Muyanja Senyonga. N'amulangirira nti yawangudde obwa ssente wa district. Muyanja Senyonga. Yamujje ku ki? Ye yasaba bwa MP. Senyonga. Yes, deputy president bwe yagenzeeyo n'amulangirira ng'ate awangudde obwa ssentebe. Muwanga bino bye mukola electoral commission y'abakama n'ebikola. Batutta nammwe. Nabo tebasobola kusigala mabega. Naye bo babikola mu bantu baabwe bakimbuyege be bakwata obujega. Omusajja ya submittinga expression of interest form ng'ayagala MP. Muwanga ye wakano bate yamulangiridde ku basente. Deputy n'agenda yes. Nakati ekyo mu economics nkuzaayo ku bigambo byo oligopole kwe kuddira abatini ennyo kampuni entono kazi aya twegata ko likukina na mwenda kanozibiri emando samusajja wa Kabaka Medicine kunze nino muzindalo kwaza kwa muzinda gwe motoka yo walidi yunze njogera nzendo Dodoma tulifena paka sawa ajja kubeera 3 omwana mwala tole mmoli agolugana nkwebaza nibisobodde okukola neba nabangani kutegeza ba Boulevard Suns Lodge wali Kalangala bayina ekifo ekirungi ky'okusula ebisulo bya birungi bijiri kalenda yenno omulembe agenderera okuwa emirembe n'essanyu. Boulevard Suns bali Kalangala ekizinga bakita Buggala yeri kibuga ekikulu kyebayita Kalangala naye nga sesayina ebizinga 84 ekimu ku byo ekirimu obulamu bakita Buggala kino ekibuga ekikulu kyebayita Kalangala. Kati jangwe Masaka nonya ekizinga kyebayita Kalangala mu kizinga ky'Sese onyumirwe obulamu. Ebisolo birungi nga bwe nkugambye emmere yejja mu mutinde y'omulembe guno era emmere eno nnungi ewooma nnyo ayagala okukola honeymoon jangu ayagala okutambula ku lyato lyaffe Boulevard speedboat eyosobola okukolako party after party nemudigida mwengattawo ne mugenda mugandi asibisiro kamba twaleko eno badigide ku lyato lino ne tunyumirwa twambala ffe n'ebyeru ng'ennyange netudigida naye osobola okunonya abantu bo oba embaga gy'okoze kyonna kyoyagala jangu ekiwagita Boulevard Suns Lodge Kiruwa Kalangala bayina ki we basula nsobola okukolerayo ki party nsobola okukolerayo wedding meetings nsobola okukyambulako mu kibira n'enkyusa ku mbeera kye bayita environment. Kakati bali ku simu 0777 6 8 Kyadondo Sibes Poiwosa. Bino byenkuga mulimu ekigambo kimu kyokka kutereka weeterekere bali kino be ali wano ajja bawuze kino bagambye y'obulamu bwe alafuna milioni 2 buli mwezi ajja kuba yakimazi kati ne kino be buli kyagambye naye kibali of pay ye omwezi afuna milioni 2 kakati teri kintu kyabugaga nga kutereka ng'otereka mu bantu abeesigwa lwaki sente zo zijja kola sente onyumirwe obulamu bwo kati CBS bagita Kyadondo CBS Poesa saa kujja ngogula emigabo nje ayitekera mvagula emigabo jangu ogula emigabo gula emigabo kirungi esimu lizo 752 757 22 5300 077 8 notice 3 noti 2 82 Kyadondo CBS Poesa oli muntu omu muli bangi kibina kyabwegasi abantu bali mu nyumba yo gwesalo n'enalongo n'abalongo bagulirewo emigabo mu bantu otereka CBS Kyadondo Poesa ekyo kimala. Tabula Properties bano batunda ttaka balina Gombe Wakiso balina ebifo bingi balina Kikuji balina Gobero balina Bukalango
batabula properties bulina weyagala balina ettaka lya kuzimbako nnyumba ekyo kimale lya kulimirako kukola farm ettaka lya tabula lye batunda lirina enguudo wali amazzi sako n'amasanyalaze basanga nasana ku masitowa esimu 070M tinabidde okugamba tabula awola n'osasula z'olinawo naye bw'obanga oli mwesimbu amanyi sente sinyanguza kufuna 070M yesimu ya tabula 94 2 not 3 oba 070M not 5 6 4 Manda mobile kakati bino byakunyumirwa oyalagenda ku internet ku WhatsApp kuzanya buzanyo kola video call ngokubira omulaba and I miss you naye ngo mulengera byona byagala okukola ku video call byayangu yedda kubanga bamanda mobile balese bundles 2 ezigenda kumala kenda ku 30 miramba 30 days ku mitwalo esatu jokka gumu 2 osobola okufuna GB 20 oba GB 6 okola ko ndi chikendala lukaga ezikuba kuli ku mukutu kakati kola kintu kimu nyiga star emunya mwenda hash kumanda mobile onyumirwe manda mobile koleza mpise de kazizo ziri asatu mukaga abakulu bamaze okutuuka ribo kasibante omwogezi w'ekibiina kitibwa DF amaze okutuuka yamaze babuzaako ate n'emukulu akwata kwanya ensonga za NOP mu Buganda Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi niyamaze babuza kiriza nkwanjulire government eri mbuyinza myaka 4 esindise Honorable Ambassador Kinobe James William retired but not tired retired so yagala okweba tuwa mukisa guno ate ndi musanyufu okusinkana betwazirwana kubanga betwadde mu nsiike banga lyonna njawulo eri emuntu w'ekitibwa Kasibante lyedda twajjanga ali side eyo gyotutte kati sebo munene atudde kyentegeeza nga ali within the team et hostinga kuno naye sebo kati wakitiibwa mwogezi nino mukisa oli excellence vice president ekibiina kikola ki saliko bulungi in short kamala okwetegereza omanyi ntera kubona bana bamanyi oluzungu akakofira mu luzungu bakaita bati ulinde cap omulaso kakati obuzungu bwokuyita ebintu ebyo omulagita cap omula cap atenga bwogera cap ayizo okuloza kyakunywera muki so accent yokusinzira gyojijja sagala kukopa ekitibwa Kivumbi gita difu naye nga nsanyisa okusingana abakulu bano n'abatuuliza mu enamba musizaako nvudde mu kibiina ekiri mbuyinza ate era nga kikyabulina okumala akaseera era nga mbatusaako okulamusa n'okubategeeza nti galuwa gafa mwenaremu gafa mwenaremu tutambula bulungi nnyo byonna olaga nti tusimbanyirire netutekamu obwana nedda tetutekamu bwana kati awo tulina ffeeyo ye line engolokofu Mwami Kivumbi agenda selection is his democracy ona agenda is decentralization ye democracy we nekatiza Mwami Kivumbi ntero baga nti favor your people power kubanga tutandikira ddala wali people obuyinza w'abantu bwe bakola ki batandikira ku kyalaawo mu bakulu n'abato mwana obuto naye nga mbebaza amanya James William Kinobe Major retired ebirabo no biteka kojja kuteka commissioner of the NRM ranga nange so commissioner wa NRM in charge of Buganda region ndiwo Buganda region lesi Wakiso metropolitan tulina commissioner omulala agikwatako Honorable Semera yakwata Wakiso ne Kampala metropolitan area ndi Buganda the rest of ayo ndoza ina ne kibuga kike kwa na widaga Kasibantu oli wakigu takutegeeza nti Wakiso ne Kampala tebiri mu Buganda it's called metropolitan andika tumanyi balo kwera mu government commissioner ni charge of Buganda ate Wakiso ne Kampala tali so mweni alemo redda akugambya ye straight line mu straight line yange eyo njitulanga region yayo kubwayo kubanga district yemu yokabweti evamu obulo obukwata region endala namba lwekyo fwe ziri abiri zokkezibalo yokwera ezibalo kwera sawa ebiri mu mbozo yenyini mwengenda okujja Kasibante siko muzindala waliwo kantu kamu omanyi bembera ku program nga kino be baali wano oba Kasibante si kirungi kuwa kifaananyi kya kuba utuliriza nga tutangaziza
NUP eyina emitendera 3 mweyitamu okufuna ba candidate. Tuyina akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP. Abantu gye bassa application eyo ne wabayo kye tuyita vetting. Akasunsula. Vetting erimu emirundi 2. Nayo erimu physical interview singa waliwo competition. Nogenda ku ground ne tunoonyereza nti okay medi tukuwulidde ideology ogitegeera biki nebe tuyiseeko ewuwo wanaabuuka toli mukwafu obuwagizi tokyabuyina kati eno vetting 40%, ground 60%. Betukusikowalinga wafunye kina asatu eno eyo process emu asinga okusikowalinga kwebyo ebibiri yafuuka ki candidate. Waliwo omutendero ogwokubiri gye tuyita harmonization nga mumaze okwewandiisa nti tutegedde nze ne kino betwagala kifo kyekimu ne kasiba nti naye ffenna tuli ba famire ki emu tusobola okukkaanya ne tusigazaawo omuntu omu. Kati harmonization eyo naye erimu emitendero emeka 2. Waliwo kye tuyita candidate to candidate harmonization. Mwenga abesimbyewo ne mutuula muyinza okusaba n'abatabaganya ne muga nti netwogere ffenna tulayeko betulekewo omutuzimba obumu. Waliwo omutendero ogula a party led harmonization ng'ekibiina bwe kikubye ettooki kiraba embiranye eziri mu kifo ne betunasalawo oba ne tubatwala mu kalulu kisenyonga kijja togenda ku kyasenyonga kijja kuleka enkovu nnene n'obukyayi bunene. Ekibiina kigezaako okutawuluza kati okutawuluza okwo party harmonization mu buli region teragira party naye batuuza abesimbyewo buli terondako bekuba kulondako kiva mu isi. So kati kasiba nti bw'oba wava musabo lyebasamirira emmandwa n'ogenda ewalala tolondooja nnyo byasabo gye wava kwati oba tukyabimanyi oli kyagambye nti ebbaala bw'oba mukyala bamujja mu bbaala nga gye oli gyamujja namuwasa ate n'ayitako mu bbaala kati ono takyayitayo tamanyi biriyo kati ono bye tukola eyo takyabimanyi so n'olwekyo tofuuka spokesperson oba mutaputa linda katono nnyo kasiba nti mwemulonda mutya kakati ekisooka ekyo kimoni njagala kutegeeza kyembadde tegeeza njagala abantu bantegeere bulungi mulonda. Yes, ffe tulina akakiiko k'ebyokulonda. Mwami Muwanga byannyonnyodde bituufu. Akakiiko temukayita ka byakulonda kuba temulonda. Prosesi yonna gyakugambye temuliimu bantu kulonda. Abantu njagala bategeere bulungi ebintu bino babigattulule mu National Unity Platform temuliimu kulonda. N'olwekyo akakiiko kammwe mukayita erinnya eddala. There is nothing like a voting. Kakati just information. Bobiza mu luzungu byawukana elect ne select naye mba nonda bulonzi nga selecting era mba nkola ki mba nonda mu Luganda bayinza okwanga nonda yaabwe yawukana abeereka ka selection committee kuba teri voting. Kati ffe tulonda tutya mukola mutya tulina akakiiko k'ebyokulonda akakiiko ako kateekawo right now ennaku za nomination. Ffe okusobola okufunza emirimu tuteeka structures awali ba candidates era wetugenda okuzuula right now mbage tugenzi Soroti tubadde Butambala tunaba kumaliriza ojja kutwetegereza nga tuzeeyo tubadde Mawokota ne ku Kitebe never fine lwetunajja obutuufu tujja kujja kakati ndoze yalina enteekateeka ye ne balanga olukuŋŋaana ekibibi ne bateekawo ne tent n'emiti. Mwami Muwanga nze mwogezi wa Democratic Front ono muganya okugera by'omusabule kambabuulireko ekyo kyategeeza ebbugumu eriri e Butambala abantu batuuka n'okutulanga nti tujja naye nga tetulina nteekateeka ebbugumu olw'obwagazi ne baga tubateereddewo na buli kyonna tetukolanga katemputi yonna kujja Butambala naye tugenda kujjera Muwanga ajja tulaba we are physical enough. So
wetu Komine okezibwa kwera essaawa 2 Buganda Royal Institute of Business and Technical Education bano bali mwengo okutegeeza jangu mune omala siniyo omala kyomusanvu nomala kyo siniyo okona yomukaga jangu wandiise osome ofune certificate oba diploma masomo gano manga mangi waliwo statistics mulimu nursery teaching kusomesa banasale mulimu digital animation mulimu landscaping design gonna goyagala mulimu plumbing mulimu civil engineering byonna biri ku mulembe Buganda Royal Institute of Business and Technical Education byonna ebisomesa bali kusimbalirira bali mengo no wano kakeeka gwe academic register akugambye gwe ayagala okusoma ku namba eri noti musanvu noti mukaaga 223 JK Visa Experts and Consultation aba JK Visa and Consultation bye bakugu mukuteekateeka ebiwandiiko bya visa za America, Canada, Mungereza, Australia, sakonensi za Bulaya zonna bakola visa z'emirimu bagenda bakola ku visa bagenda kufuna butuuze bagenda kulambula bagenda Jordan kola bagenda kola Dubai. JK Visa Experts and Consultation kyokudda mucho basangibwa ndeje ku Zanta mu town yawo oya masuja kulengere waliwo eddwaliro jadire ngane ku flat eri awo mpya ojobale wali banafa ba JK Visa Experts and Consultants abakugumu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa ayala okutambulako enisimu yenkuwa eri ku WhatsApp ate zano bakubira kati nti wajangu bali ku 0772 56 7 note 3 note musanvu note mwenda mukaga note musanvu nya note JK Visa Experts and Consultation manda mobile zemo kutegeeza nti koleza onyumirwelese GB 2 ya GB ziri 2 na GB mukaga neba kuwerako enyongeza bwasisi edakiika lukaga osobola okuba buli mukutu gwonna kati genda ku mutimbagano olaba obutambi bwo obusesa ku internet ogende ku WhatsApp nyumira obuzannyo kola video call byonna ku bando zitagwawo ez'amanda mobile koleza gwe bali ku M49 hash ku manda mobile onyumirwe bakutegeeza no bali kifo kya kusula mu kiri Forest Resort kiri Lweza ekifo kirungi kya kusulamu kya mutindo bafumba ebyokulya ebirungi ebiwoomu bulungi bayina gardens osobola emikolo bayina abaana bazanyira kids park bayina swimming pool Forest Resort ngodda ekajjansi tonera ku mafuta ge bayita Mogas ngodda ekajjansi ojja kulaba ekkubo erikyamawo oyambuke wagujja okusanga Forest Resort bali ku simu noti 7 noti 8 5 2 19 oba noti 7 8 3 8 Pronto Forex bwanonye sente ogenda bweru oyagala kuweereza sente bweru enkola nyangu yino bannaffe bano bazana enkola nyangu ate sente ntono kuba zibasaba babayita Pronto Forex Bureau yene zokunya ennaku bano weereza sente ebweru osobola okufuna sente ng'oliwe nizijja wano osobola ziweereza ebweru basangibwa ku Entebbe Road ekifo kita Cabana Complex mpono ogwadde awo Entebbe Road awo ojja kulaba Cabana Complex ku Entebbe Road ekabuku tuuka kabuku tamukono ogwa kkono yingira mu kikomera awo ojja kuyita banka esooka bagita Centenary obutemmanga eri bwoti awasemba wansi eri parking ojja okusanga bannafe aba Pronto Forex Bureau bali ku sim booking sente zo sango ogenda bweru tova na sente eno Kampala sente sange wali ogenda oluveka ng'oli Ntebe nawe ayagala okugula sente zo kola ebirala beboka abalina sente ku bbeeyi entono bali ku 0758 kuba booking sente zo zisangewo 0758 45 35 94 oba 0772 45 35 89 Pronto Forex Bureau de chikazi zino ziri musambizi wale kwele sawa 2 tulina Honorable Kasibante Moses omwogezi wa DF netuwera ne atole bendebero ya Buganda muno Honorable Mwanga Kivumbi ne Commissioner ate retired Major James William Kinobe
okuva mu NRM yesijja mubuze balonda bo byatwa tubiraba straight line wale bakasema nti mbiyogede mwemade mukubaganya ebirowoozo obiba byamu tubimanyi tubulya bulizi balonzi anti tubimanyi wiiki ejjange nakuza omwezi 14 buli kyalo kya Uganda mu byalo emitwalo 7,12 tugenda kulonda level endala y'aba local government leaders aba town clerk aba councillors abali eyo ku byalo sorry town LC3 anti eriba LC3 ne ba mayors aba divisions wansi ne ba councillors abena limba kitegere nti ngammeka nga 14 ewiki ejja olokuna nobojja n'omwana wo jangu naye mu line naye abala tatekwa kubala mwana wo kubanga omwana oyinza okuba tonago mulekereka tugenda kulonda obukulembeze oli ku mutendera egya wansi eri magombola tugaita magombola bwe mu bibuga tugaita town councils ne ba councillors ampulize buli kibiina ndozulire bukironda nupo yakubulidde naye wansi ku kyalo nupo akubulidde mukulu muwanga ne mukulu omwogezi wa Democratic Front naye nakubulira nga gye balondamu wale bakasema ni kwata omuzindalo nja tutunulire mwemyogede zijemu ensonga onaba kinobe kasiba nti mwa kivombi abawangiri ku kyalo kino Uganda twali tugoberera ndi saa zatuka bwiti tugenda mu kalulu wabangawo ebintu ebyenjawulo mu 1996 twalina IFPC interparty eyo yali abebiina begatta nga baagala okulaba bakisobola okulembeza waba kinobe mungu n'atuya mutwe wangale ku kyalo mu 2016 era twafunawo okwegatta tidde era abano baali bazze twalaba okwegatta kwaira ebibiina mukiseera bwe kityo omwaka ebikulonde nkuzako emyaka nga 3 ebibadde okugambye mu 19 na IFPC 2016 twalina tidde kati mu 2021 twalina amanyi g'abantu people power esawa kino nga busikala lumwayo people power manyi g'abantu mu 2025 ndaba biina kutandikawo eno DF eno PFF eno ebiina ate ndaba biina kukola ki kukomerukawo otafanako giri emyaka emirala ebiri ebisanja biri ebwese era kuwangala ku kyalo kino kwenalabidde ab'ekibiina kya mukulu Kinobe senior cadres omwabadde munangi gwaita Kayanja twalwana nzija mwabeero simu abali nzija kasabula simu de Kampala muduke ani Jeno Kayanja yaga nti RDC wera akayi ne banno bwe nsimbula ne babaga nti njije eyo namwe musimbule mu ddeje babazaala naye yambula Kayanja zinkufa zirabe nikuba mziraba enseno government yenu konze olwalumiriza nyo kola fene Kinobe tulina kibaita total consignment kino yajja kikula byaffe tabimanyi total consignment tuba tuli awo era Kinobe saidiye nanzo kulaba senior kada omulebe ono babu kakati bano babbi kile kibiina konze ate captain ate bayo batebavaamu ebiseera bwe biti ebikonda kwenguzo z'emyaka 3 bibaddeewo kasonga ndi gwoyina omuzinda discuss ogambye nti compare and contrast duli tubadde tujja tufuna mu kiseera kino kigiriwo kiti wadde bwemikago mwegatta nendaba kati obaze ndaba bibiina bibimerukawo bonna bakyaza wano balaba kati ate twebumbulula nenyalemu basenior kada nabo badduka emisiri bakolima babu namawulidde nga agamba nti mutujoga mutyo okutuukaawo kino ninga nti agamba baani nenetegereza akatambi kuba mulina sente ffe muloza tetuzirina ebyo nabya babu tombusabusa mwena ali ne mujja abantu ne mubajja eno ne bajja beesimba eno oyo babu kati kutandikaawo okutegeera nti aliko enyalemu ne mujja abantu namuga nti mwajja omuntu erubaga ne mumuleeta enakawa yo nno ng'ekimunyiriza nti ono bwe yagenda okukola ku RDC yali assistant RCC wenakawa werubaga ate yesimba atya nga yaga nti ate yakolera erubaga ate yesimba atya enakawa kati gwino muzinda okusooka bwe buzibu bwe tulina ebisatu nankola kizitu galinga gamanyi g'abantu kansooke ku kyaba senior card so seyo NRM tukankabudde emyaka 40 sirwa kuba nti erina amaanyi g'abantu
era si lwakuba nti n'abagirimu bano Bakinobe bali bulungi naye balowooza nti bwevaawo tebasobola kulya mmere era bwe mutuukako n'emukwatako ye yennyini lwatandika ogitegeera nti bano biboogera bulijjo bituufu. Mukulu wange Kinobe ono bwe baamulonda okugenda e Congo nali ndi mu mawulire wano ndoza yamala omwaka mulamba bamuwadde obwambasada naye ate eri buli mwali bulimu n'abeera ku street wano takyalina mulimu walala kubanga apoyinti naye ate eri gye bamututte waliyo badokita Obuulu kati nabo osobola okumanya eby'omunda olutalo lwaliwo wakati wa dokita Obuulu South Africa kati ambasada we Runguje aliani kintu nyego oyo yamala emyaka 2 nga bamututte Washington naye nga waliyo omuntu ate n'amala emyezi 6 ng'oli avuddeyo naye nga bamumye entambula tiketi kati nabo manya kye balina munda waabwe between them kivola nti Babu bw'abayombolooza nti alina gwayombesa naye nga mu gavumenti ye gyawagira ne leero gyayombesa ekyanneewuniikiriza era bonna kye basibirako nti nja kusala eddiiro ngende mu opposition njagala kutandikira ku ekyo Medi n'abatuuliriza Honorable Kinobe n'abalala abeeni ali mukati ekiseera kijja bayitako mutuuka okujja eno naffe nga tubagoba kuba ebitagenda bulungi bye muwaana olwaleero mulowooza nti bikola kuffe naye bw'okuza omuyaayu gusobola okuba wano nga gukyali kapa naye ng'ogutendeka kuba muyaayu ogufunamu gukyalya emmese zibadde zikutambaala wabula bwe gutandika ku nkoko kiyinza okuba leeti naawe kennyini okuteminga. Definition ya democracy world over ekwata ku buli muntu leero bwe bamma Besigye Beiro nga beekwasiza obusonga obutaliimu awagire NRM alowooza nti ekyo kituufu ku Besigye bwe bakwata akalulu kaakasibante ne bakabba awagire NRM alowooza nti ono lwakubawa opposition ebikolwa ebibi buli ali aidiiru ateekwa kubyopoozinga kati ekizibu kye tujje tufuna nti NRM babifunira mu feezi ezigo weerabidde bayira waayomba ennaku zino ye Ssekikubo naye bwe baali bajjawo term limits Captain Francis Babu yalimu mu parliament 25 ndoza ne mukulu wange afande Kinobe kolwo Babu teyakira abantu wano tutandise okwentrekinga kye tuyita bwanakyemalira ne bagenda ne bakwata ku ssemateeka mu ngeri ya jogo bamu bamala na tufulumya ne bajjawo age limit olwo takiraba era talaba nti lukujjukujju lwakwagala muntu omu kwetuusa ku buyinza against Bannayuganda abasigaddewo bagenze baseeseetula abantu okubajja mu bifo bye nga n'ebyo tabiraba ye kyalabako eki nti mukyala we baamubbye kyekikola amakulu so si Bannayuganda be bazze batubba era abadde bagenda mu kooti nze nagenda mu kooti ng'ensi yonna kyeraga lwatu nti obululu bwange basazeeko obusaze 2 ne babusazaamu ne bampa 0 gwe nadde mpangudde ate ne bamwongeraku n'ekikumi n'afuna 5 kwolwo Babu tebabaawo so bwe batuuka eno ku kyabwe ate naffe batu expectinga ntulina okuvaayo tubalwanireko pane Bannayuganda tujja kukkiriza nani ffe Babu tetulina kukkiriza kulwotakkiriza era tetusobola kujja ku olwo so definition ya democracy buli omu agikwate emukwatako bwegamba nti democracy kitegeeza oku abantu abangi nga be basalawo ku lwabwe era nga be beesalirawo okusobola okugasibwamu whichever ebe kakatane ku NRM kakati abasajja nga ba Dr. Besigye bamama Mbabazi kati yaddayo sigino naye gye yalaga basejjusa ababadde ku lusegere lwa gavumenti eno ne batuuka n'okukola dozi yange era Babu tasobola gisomamu ne Jeno Kayanja nti bannange omusajja alina kyagoba si kyaffe ono Honorable Kinobe ya azze wano n'okwewaanaaga nti aba akamala emyaka 40 ekyalaba kya makula
ana gokka ana just one person yakufuga kakati ekyo olwokuba nti akyasobola okufunamu obwa commissioner mu government tekirina buzibu lwe bamuseeseetula nga bamugjeeko omulimu ogwo lwatandika okutegeera nti naye omuntu omu atufuga ati emyaka 40 nakulaba wano wali nga ekifo kyo omulala akituddemu nga totunula bulungi feesi yokka nga eraga naye feesi yali eyomba kakati kyenjagadde okugamba ku eyo Medi ensonga nti bannaffe abali mu NRM abayomba olwaleero Honorable Ssekikubo General Kayanja Honorable Captain Francis Babu bafune definition ya democracy balabo balulinga tebannayomba tubadde democratic otherwise Ssekikubo muwulira ayomba nga kikutte kuye Rashanda Nzibye Captain Francis Babu nga mukyala we Margaret bamubbye General Kayanja nga mwannyina bamubbye boba eggwanga lino balirowooleza ddi kyovola banti ne mwenyale mu babeerayo nga bo be bali mu bifo era webeera nnungi amayaka 40 kiba okay gaba matono balina kumala kuvaayo balyoke bategeere nti ensi omuntu omujjikankamula emyaka 40 yasinga aba America ba president bayo okutegeera bebaga nti semateeka ku myaka 8 oba ofulumye oba oyagalwa oba tokyayagalwa ate ensi neekula bo bwe bazuula wano nga balaba abalala ku mitwe bateekako nsujju ne bano be bagulumiinze bakinobe n'obeera MP n'obeera ambassador n'obeera kaani n'olitayalinga amagye nga nabo balaba tebatuuse kubeera ba president omu yalina okubeera so bamala kubakwatako ne balyoka balaba nga democracy avuddewo ekyokubiri olw'obudde ku nsonga eri gy'ogambye abantu bwalinga bwe buti nga tulina birala mikago naye kati bibiina bijja mu Uganda muno tulinamu abantu abatandise okufollowinga obulungi ebyobufuzi okuva 2021 era olwaleero naffe batuga nti ate mukola muti ekibiina ekipya ate ng'ebirala bibaddewo mwagala kuwakanya Bobi Wine omalamuzaako ebbali n'omugadi naye yakola kipya actually tetukoze bipya naye teyakola kipya naye teyayingira mu birala biri ebyaliwo yateekawo eneeyubula n'atandikawo ekibiina alongside ebibiina ebirala ate obubiina buno njagadde kusooka eyo n'ababuvuma era mpuliramu bamuwanga buno nga bavuma obubiina obwo kyebeerabira nti nabo kaali kabiina akate mwe bajja ekyabwe kazi otandikirawo so nga Democratic Front anyway okutta ekyokubiri tulowooza nti waliwo kye tutanakola kubanga ndaba wano PFF, DF, National Peasant Party, yes, Lusania bingi ekibiina bakiyita Lusania ekibiina tebakiyita Lusania Lusania simbo yakyo ekibiina bakiyita Peasant Party Common Man's Party oli ku test ya excellence test ya Mayani ye National Peasants Party no Common Man's ekibiina sebo toki simbo si kyekyo simbo yakyo be Lusania naye ekyo tebakiyita Lusania kubanga badoga nti waliwo n'ekibiina Lusania nedda nekye mwagadde alwanira obwenkanya kuba naye bwamise difu nagatwa mpita difu nga siri difu birina advantage gyabyo kakati enjawulo ya 9 yes si eriwe emikago gyalazeewa emikago gyatandika okufa mu 2021 era wenjagadde okusimbula bwe twali tutandika actually okuva mu togikwatako twatandikira togikwatako mu kwegatta ebibiina byonna okusobola okulwanira wamu okulaba nga tusobola okulwanyisa okukyusa ssemateeka okujja mu age limit ne tuvaawo 18 19 2 nga tuli wansi w'ekisinde people power era ebibiina jema PPP DP FDC byonna nga tutambulira wamu kati obuzibu bwengendo okwogerako awo webuva
nsobola okubanga nalina akakwate naye waliwo bimu bye tusobola okwogererako wano ebirala tusobola kufuna moment of truth ngaffe sijja kubyogera ebibiina oleetanga ababikulembera ebisigaddewo ebyali wansi wa kye twayitanga people power byekanga nga gufuuse mubala gwa kibiina kya National Unity Platform nga kyo kigukutte tegukyali kisinde kati nga gufuuse mubala gwakyo era obingi webitandika okuddukiramu so kati olwaleero twogera 2025 2026 nti siwe tugattidde embeera eyakutulamu emikago yatandikiraawo era awo bino Muwanga nanjulira naye olusagala kunjulira wetulabire ekibiina ekipya nga kuba senior baakyo abataano tumanyiko babiri ekya National Unity Platform nga President Bobi Wine tumumanyi Deputy President wa Buganda owekitiibwa Mathias Mpuuga tumumanyi Secretary General abamu erinnya olutandiko ddiwulirirako Lubongoya Treasurer General Yekatana abamu erinnya nga tumumanyidde mu immigration mwogezi wa kitongole ekiyingiza abantu mu Uganda legal advisor abasibe basenior Mugisha basatu ku bataano awo abamu batandikira okubawulira era senga onoza abibiina nga Jema nga Conservative Party nga PPP Mohadi Talk ku nsonga eyo awo webiva nibiga tubadde tutambulira mu mbeera ya bukuusa abamu kyali ku advantage yaffe then nga tutambula nga tuli ba member ba kibiina ekyo naye twali tukanze ebirala kati olwaleero waliyo ebintu bibiri ebiri fundament ebiva ku ekyo nti ekisooka omukago people power ekisinde abantu kye baali bakkiriza okutambuliramu n'ebibiina ebirala somebody took advantage erinnya people power n'alifuula slogan oyinza okulemererwa okubayita ageni nga bagande kuluna alina kyayagala otujjamu ezo issues tezoogerwako kubanga tetufuna time kutuula tu assess ekimu ku bye tukola ebyobulabe mu opposition weaknesses z'omulabe zonna tuzimanyi ezaffe tetuzoogerako naye ekiziraga nti weeziri emyaka 40 ez'omuntu gwe twogerako weaknesses ate yatufuga akyagenda mu maaso ekyokubiri mu mikago gyonna egibaddewo leading opposition party tukkiriza nti for now ye National Unity Platform by numbers mu parliament seniority n'ebibiina ebimu ebyaffe twakeyuula myezi 4 ani abadde atekinga initiative mu 1996 yali Dr. Paulo Kawanga Semogerere yatuukirira Dr. Cecilia Ogwalo n'abalala eyo PFC gyoyogeddeko yes as a leading party kati oyinza okubuuza Deputy President wa NUP kubanga nange ndi mwogezi wa kibiina tetunalabayo bbaluwa oba proposing nti byebibiina ebirala mugezaako kukola attempt okusobola okutambulira awamu kubanga nze ekyange kyotanaba na kuyiga kwatula linnya nze nina okuliidinga mu ekyo weero ffe tuteekinze attempts initiatives era ffe nyini nga DF kibiina ekyegattiddwamu binnaakyo era tulina akaweefube atambula atuuka mu birala ne mu NUP tujja kutuukayo nga tubasaba tutuuleko tulina bye tusobola okukolera awamu ate tetwetaaga kuba bakuusa parliament tugendayo nga tuwangudde abawangudde be bayingirayo nebweru tuba tetunaba kuba bawanguzi mu parliament bwe tutuukayo ne leading opposition party ate reaching out ku bibiina ebirala ebito ne bakolera wamu government era eriyo aba FDC mwebali aba PFF mwebali naffe mwetuli aba DF naye ate ng'eyo twogera ku
level wangudde kakati tuyinza tutyo kubanga bwetumala okuwangula tulaba ntwetaaga okukolera awamu naye ng'ate bwe tuba tetunnawangula tetulaba tetwetaaga okukolera awamu nolwekyo ndowooza ekyo kyolese it is a weakness on our part twetaaga okwogera amazima ntutula mu lukiiko lw'amazima moment of truth buli omu alina kyasobola in political life ne tukigabana resources nawulira wano Honorable Ssemujoba yali ayogera naga nti bw'ogenda mu bitundu nga Nkole ebifaananyi byokka ebya NUP ebiri mu Kampala nga bya bifo 9 bisobola okutimba Nkole ebifo 30 ne biba nga bibubunyiza kitegeeza ki ku bubaka bwa parliament bwa Kampala erinako 4 nafo jatusanga nga tulinako 2 mu centro erinako 3 mu gundi olowooza nti bakandidate tulina bangi naye nga bali mu kifo kimu so electoral commission jakuva twafunye bakandidate 10 nga bali mu constituency 10 nga constituency ziri 305 nayogerako wano njagala kumaliriza nti twagenze okuyingira mu kalulu kano nga babaka 5 aba UPDF ba NRM 5 abavubuka ba NRM 5 ba workers ba NRM 5 ba women ba NRM ne kwekyo tetunaddamu kutuula tugende bannange ebisigadde webirala twefunziza tutya tubitwale edakiika kanzezeeko nziwemu Muwanga Kivumbi Deputy President Medi as long as nzija wano ne muganda wange Kasibante ngesira tetuliteeka nnyo tujja tutya entebe ku kinobe nengesira nditeeka amaanyi ki ge tusaaliza okwekolesa nze okusaanyaawo Kasibante olutalo luba lukalubye ekibuuzo kinene kiri nti mu Moses byayogedde byonna Medi mu 9 simanyi bali mu CA waliwo kye bayita National Caucus for Democracy yali ideological yakulemberwa Ssebaana Kizito ng'eyina emiramwa gyeyimiriddeko gyegenda okusindika mu ssemateeka ne bagamba twagala federal twagala multi-party democracy twagala eddembe ly'obuntu twagala nga balina bye baliko nga group ne babikaanyaako eyo yafuuka entabiro kwe beekungira be baavaayo ne bakola yali IPFC naga nti kakati yali IPC yasooka yajja luva mu kalwa akaddako twalina IPC kati be baavaawo ne bagamba nti betufuluma ebweru nga bino biganye tunaabirwanirira tutya bino ebiraalidde mu ssemateeka yasalawo nti tujja kulonda kwefunamu presidential candidate yesimbewo era naawe obutakkaanya bwe buli UPC then yagamba nti okwesimba mu bululu obutegekeddwa mu 7 nga Obote ye president yagana ba Cecilia Ogwalo okwesimba obo kyabijuka bungi kinobe era ba Cecilia Ogwalo besimba n'abagoba Cecilia Ogwalo wava yasibira mu FDC njaga lero mbere mulambulo kufu kati ekyaddakaawo n'ekirimu omulamwa nti ebiseera bye walina ebibiina nga bw'oyogera ku Ken Ruchamus owa CP nga kibiina ky'opposition namaddala nga bw'oyogera ku Democratic Party ekulemberwa Dr. Semwogerere nga kibiina kya kivuganya NRM kya namaddala nga bw'oyogera ku UPC kibiina kya kivuganya kya namaddala kati namujinga ali mu Uganda gwe tutagala kukkiriza nti bakinobe befunze ebibiina ebimu ebibafuganya nga tunagamba nti tukolaganira tutya obwo obulwadde nga tonnabunogera ddagala tolina bw'ogenda kutuula na maama Fiina mu kusaala nze njaga kubewa amazima tuva eri mu by'okulimbalimba abantu n'okuwoomereza kati obuzibu eggwanga lye bulina ffenna tukimanyi Frekando yaga tutuule ne DP
president wacho minister owa Museveni. Bebagenze mu delegates conference basoose wasale kati gano ge mazima otule ne UPC mukazi wa president wa UPC minister mu government ya Museveni. Okay, koti yalagira nti akena si president emundu nezimulemezako ngezimulemezako zani za Museveni. Nogenda wa mikwano gyaffe FDC bibaddeyo tubadde tubiraba otule ne power power emundu ezamulemesako zizo kati tubeere bamazima because let's us discuss the big elephant kisookye kinene ekiri mu nyumba. Bw'oba oyogera ku bibiina bivuganya ebiina wuzu biriko bimeka ebigenda okugenda okusaala nabina ebipya ebiriwo nabyo bw'obiyitamu akasengejja n'obatuuza obulungi olw'eggulogulo n'obabuuza nti mumeruseewo ku biki mazima ddala bajja kubuulira byesaagala kuddako kuba tisaagala kwogera ku kimu ku biro ebimu birimu mikwano gyange overtime bajja kubuulira kati muzeewo mutya ffenna tumanyi gye biva ne gye bigenda kati problemu eriwo nze nzize mu kiri nti discussion osooka bafunisa wuzu be baba tebagifunye tonabo bayita muswala ojja kwazinira bwereere because si babo bino ebibiina ebiriwo nominale n'ebitondebwawo ebisinga bya Museveni kati ekyo nga ffenna tukikkiriza oba ne NUP nayo ya Museveni simanyi naye ebisinga kuba noona kyagezaako okugamba kwakaswa nekyagezaako gandi bendaba wali Rubongoya nendaba wano Katana ndabawo ka Museveni akatono. That is argument. Bebange ye argument yo. Then the first question to clean up. No munjogera ye. A painting ekifaananyi. Nti bali abajja. Lwakuba erinnya ye Rubongoya, olwokuba Munyankole, olwokuba Katana, Munyankole, nti obunyankole bwe neffe twawagira Kizza Besigye nga muki? Ne tubeera mukwano gwaffe nnyo omu ku yasinza otuyamba mu byobufuzi Mukama Katonda yamuyisa olwaleero Garuga Musinguzi tewaliwo kufa avuganyiza mu byabufuzi nga talinako ssente ya Musinguzi Garuga teyali Munyankole kati osobola kuzimba bukyayi tigogenda kuzimba ebyobufuzi nga buli linnya ly'Omunyankole oga nti abo ba Museveni. The biggest voting block mu Uganda ng'ogyeko ya Central Region eri mu Western Uganda bobo oli serious one. Ate before kati okukyukakyukamu opposition webadde esinga okuraisinga by numbers ebadde mu Western Uganda because northern traditionally yali opposinga kati NRM netandika okulinnya mu north. So nze njagala tuddemu ekibuuzo lwaki emikago ku luno togenda gisobola egy'abannabyabufuzi abeewaggulu era bw'ogumalirako obwerere ku mmeeza kwogenda obbatuuza ogenda kuba otuuziza na malayika za Museveni era tebajja kikusobozesa kwachivinga unity eyo togenda kukyachivinga bw'onookigezaako because Museveni tajja kikukkiriza. N'ekyo ffe okwegatta kwe kutunoonya ekirungi kwekuli kwe kw'abantu bannayuganda bagenda kutulamuza kisa mu kalulu kano akajja eno yonna embeekulo z'owulira simanya bubiina Lusani ya biki linda mu bululu tojja kufunayo n'ogu kanzigi eddakiika 28 ezaakayita ku ssaawa 2 abaagala okuggyako gavumenti y'abakinobe balina kukola ki? Ampuliriza nziramu yakatwegattako mbadde ntubadde kiseera kino bwe kiti twamubugu mulingi mbatutemayo kwa IFPC ndola 216 twalina TD kwegatta kwa abantu kwali kw'amaanyi nekujja 221 people power na people power naye kasibanta binyonyodde bulungi dalina omuzindala omusajja mukulu deputy president kamaliza obulango bino amalize ngendewa Mr. Government
omugongo kuluma oyagala kuwona kubanga olwalo boino oyagala kusabiriza owone omugongo onoguwonerako anaya kujanya omugongo nowonera ddala ku sente entono bali Kawempe mu maaso ga katale bagamba nti kiki ekikuluma discs amagumba gasesulanganye gannaabusula ennyama kati olumwa tudda mukabira mu bantu abajjanja omugongo gwonna ddala bedda negwonna ddala nga bakola therapy treatment bajja neekana okujjanja bakyabeta home care totawana jjajja maama senga tumuleeta kuba esimba gy'omujanjabiraawo atandika okutambula ekisipi akijje mu kiwato n'omugga kusuula eri bali Kawempe bali ku ssimu maaso ga katale ke Kawempe plaza eri awo babuze nti abajjanja omugongo baluwa nyiga okubira essimu ti nzija maama mulwadde senga mulwadde omwami agenda kuwasa naye omugongo mulwadde twagala guwone abonye omujjanja omugongo bali ku 075M 19 33 not oba kanjiddemu abonye omugongo negwonedda ku sente entono bali ku ssimu basangibwa Kawempe bali ku ssimu namba 075M 19 33 00 oba 076 5 58 35 wamala okusoma gye tekukoma jangu osome wakoma wonna jangu otandikiraawo university bagiyita Uganda Technology and Management University mu bufunzi bagiyita UTAM ina university amatabi gaye agamu gali etabi eri mu liri Bugoloobi eddwala liri Kkungu jangu osome mu diguli jangu ofune mutenda gya diguli wa masters bafunye olukusa okusomesa amateeka kye bayita Bachelor of Laws bakigonzezza nnyo aba UTAM sobola okusomera ku online ku simu yo kusoma weekend oba buli lunaku kubira academic registrar ali ku 075 599 736 oba 077 not 88 46 43 ugambye balina kampasi emu eri Bugoloobi endala eri Kkungu. Jane Habos bakulira Professor Ogwang ono yakola eddagala lyatuwonya COVID-19 yakandu akatoke twateeka mu nnyindo naye kakola katekoze eddagala eriwonya abakulu n'abato infections ezo za bulabe nnyo zitawonya nnyo abakyala infections abaana abato ebizina mu nseke z'abakyala amagumba agaluma abakadde ffe bajjanjaba okusiiwa n'okuluma kw'ekifuba mu baana n'abantu abakulu bawonya asima bawonya pressure bawonya sukaali prostate obasanga mutungo ojja basanga namugongo mu maaso ga Angelina Hospital ojja basanga nsambya ku ekereziya baleeta n'eddagala waka kyekikuluma asima pressure erinnya wekka ya wansi bali ku 075 93 23 oba 072 03 47 2 muhona bwakivingo malizanga ndi wakinobe. Yes, nga n'olwekyo mbadde nyinyonyola abatuuliriza nti ebyobufuzi mwabagala okujjako mu 7 ababikola obulungi omanyi abasobaga nti define a problem ekizibu kyekiriwa. When there's a problem there's a solution. Bw'oba todefininze ekizibu tosobola kufuna solution. Diagnosis entuufu esookera ddala nti toyina genuine joint opposition esinga teri opposition kanesemu just obutaleeta debate eri divisive nti okutuuka ng'obakebeddeko nobateeka nze kyentaka kawunyemu buli kati no bazze banganda kansoke tukawunyemu n'olwekyo si kyangu kutuula n'abantu nga bonobo bayingiza mu kisenge ojja kusooka bassa kawunyemu tumanya ani abawa ssente tumanyi basinzirawa nabo tebasobola zikunyonyola zebakozesa bazijjawa because bino byonna bikulu gwe wenyini ebutambala nenyonyolako buli kimu nenyonyolako banange bino mu campaign bikulu nnyo okwenyonyolako kati nabo benti basobola kwenyonyolako ekyokubiri medi elections ebyokulonda ono kibonobe yamanyi ebyo naawe medi biri subversive to kukyusa obuyinza kigambo subversive oba nkiddemu biseketerera ebyokulonda biseketerera omulimu gw'okukyusa obuyinza
ebiseera bisinga tebigattako binafuya omulimu gw'ensonga nti buli lwogenda mu byokulonda oteekamu competition oteekamu enjawukana oluusi zibeerawo ne zibavaamu n'obukyayi. Ekirala mulimu okulwanira ebyenfuna mu byenkyukakyuka nti Muwanga Banaffuka Honorable Member of Parliament abadde alina empale emu waliwo abaginangira okitegedde bazira nnyo kati agyegulira ejja kumererwa watyo atajja nakwerabira olubimbi ne solidarity ajja gimalawo nolwekyo this competition nebeera ku ebyo kakati omulabe agyeyambisa kyova olabe waffe tugamba wait a minute ku luno bano bakasiba nti batatutegerako solution weeri ne Museveni yagikozesa bano baaliyo gwe Medi wali ne Museveni twali wa NRA Kadogo obuuza nze gwali kamanda wange kozi kinobe kyovulaba ne Museveni ne Museveni kyeyakola waliyo fedemu waliyo n'ebirala yalina constructinga NRA as an original force okuleeta enkyukakyuka kitukole okuzimba no ensonga kakati ekisooka tetwagala twefaananyize tulina ekipe kyetutondawo abalala kye bataakola mu bitundu ebirala by'ensi endala gye ziri eri ebyokulabirako bye tusobola okwekoppa ne ku miriraano wano nti bwe mba mulina ekigendererwa muteekwa okukidefine mukizuule mwami Kivumbi yabimanyi bulungi babimanyi abadde mu nsiike bw'onosoma byali e Nairobi nga bakyalina Moi nti Moi yabakalakata paka lunaku lumu yawangulira ku 30% lwebazuukuka nga opposition balina 70% bakuba n'abafa bakyalina political space nga balinako 30% kwafa at least bakimanyi nti political space ya Uganda NRM etwalako 70 bo obubinja obusigadde bwonna ne buvuganyiza mu 30% naye ewake n'akange igenda okukolebwa Moi yamala bakalakata nga alina 30% nga bugatta obululu bwonna obuvudde mu opposition bwali almost 70% bazuukukira what it means. Lwekyo nze ndowooza nti obuzibu bwa bino byonna obalwa kuba tukyatandika buyizi democracy kukula tudda mu debate ezidaiversion katutandikire ku bintu nga mupiira Medi tunulya Premier League gye tutegeera fe ababeera wano kuba tusinga kumanya yeeri Bulaya Liverpool Arsenal zaani mu eyo Premier League mulimu ttiimu z'otunulya nti 5 zidominate nga ziri ku top zo ziri ku kikopo ne baye ttiimu ezisemba wansi nga zirwana butabeera relegated kusalwako kudda mabega ne demokrasia bwafaanana ojja kufuna ebibiina bingi nnyo wano ojja kumanya kati wano bagise leading opposition party na eri mu buyinza nti okubeera nga gusigaddeyo wekanga NRM nga n'agoba asigadde wala nnyo n'osigala kuvuganya ku kintu onootereza oti abanaayimirira mu NRM ate nga bino ebibiina nabyo birwana nze nsembera ntya wali ebyo biri nomo kubanga politics w'ekibiina kya DF ekitanaweza myezi ena tasobola ate kufuna advantages nga nopo ze yafuna ezaaliko kibuyaga ekikulu ekisinga obuzibu tumanye nti twagala kinga ebibiina by'obufuzi era debate kyetuleeta awamu okutugatta awamu kujjako President Museveni kuweereza bantu ba Uganda bukulembeze obuli beta kutereezaamu mu nkola eri gye batulooza nti mbinyo okusinga ey'omulala kuleeta demokrasia ezo debate zandibadde zifuga emikago niyo kuba nti emikago gyonna gyabeeranga ku bulamu butono bwa kiseera kitono kyovula bajagendanga gipangulukuka mwami Medi bw'ogenda mu katale ng'oli agenze gula myera ne bw'ogigulanga emyera nsawo tefuuka nkota kubanga ojja kuguliramu embidde oguliramu gonja n'oguliramu n'ebirala byotondategeera amatoka amakulu n'agatakuze kati problemu z'emikago gyo gyonna gyabanga nsawo za myera nga buli muntu astandinga otundi bwogenda okulirawo ettooka eribadde liwumira olimanya nga siri eryo so nga ate ekibiina kye asigala kibiina yandowooza kiyinza okuba kyekirese kati buli muntu asooka addeyo afuna enkota ye bwe mugenda okukombayini gwe nti n'enkota y'amatooke nga wadde nakabululu oli maybe nakitembe nga balina enkota zaabyo so nze ndowooza ebibiina bwe tunatuuka mu stage demokrasia awakula nga ne competition yaffe agenda kubeera kuweereza abantu si kulwanyisa ali mu ntebe tujja kubanga tutandise okusemvulako okusemberera ebibiina byennyini okuba nga zivuganya for example campaign zonna muziraba tetulina campaign yonna yonna olina exchange egamba nti ono abikoze bubi nze bwe nnyingira nja bikola bwe nti ono aluddewo nnyo omubalira myaka gy'amazeewo naye gwe lwotulanga n'abamuvuganya bonnyini nabo badde mu opposition emyaka 4 teri alekera munne
kuba tubadde tubeerawo abamu ku bakulembeze abamu ku bakulemberayo nabo babadde bamala emyaka gigi munono gwe bakola ki gwe bavuganya nze ndowooza nti debate eri health netuzimba ebibiina n'okukyusa obuyinza ebiri mu nsi ziri ze twegomba ejja kubanga etuuse okuva ku ba individuals ku ba personalities etandike ku lwaki nandyagadde okubeera mu DF nga waliwo NOP lwaki nandyagadde okubeera mu NOP nga waliwo NMP abagundi bagitani PFF bw'otuuka ku stage eyo ojja kusigala nga n'ebibiina byennyini bijja genda bikendeerako mutandike okubanga mutambula waliwo omulamwa gwe twakolerangako edda diping ekyalina ku training abakadazi mu Young Democrats nga naffe tulina cadre development programs ezabeeranga mugundi mu NRM zayambangako mu creating aba leaders n'okuba orientinga n'okubakyusa okukola ebyandibadde byayamba okufuuka abakulembeze era bonoolaba bonna abasinga bano abakyali omulamu omunene bayita mu katanulu ako akabatendekamu along the way buli kibiina kyabikola ki olwokuba twali mu bibiina mu buyinza babitugobako nti tugikozesa indoctrination tukozesa kugumaza abantu kati naffe ne tukivaako ndowooza ne Democratic Party nabyo yabivaako ebyokutegeka abakulembeze naye yennyini yavaawo gyabadde agamba so kaakati n'olwekyo okusoomozebwa kukyagenda mu maaso kati ekisinzira okudismant okupangulula bino ba individuals abayitawo balabika bulungi kati gutunula abakulembeze bokka abayitira mu kibuyaga so bwe basinga n'olwaleero bamanyi nti wayi naafunayo ekibiina ekimu naye naipodilo emuyamba okufunayo obukadde bwe busatu wajjema naye aga naye ngenda funa billions bwebuzi kati ate nayo motivation esimbudde kati ojja kusingana ng'ebibiina bikyajja biki binyine ng'omulamwa guli ki olamwa kuweereza abantu bulungi oba omulamwa nange kanyingire enkolewo ekibiina ekyange so kati awe tugambira nti tukyalina okukiyitamu kino zino stages kubanga eno stage tujja giyitamu naye ate ng'eyemikago naye bwe twagiyitamu neegaana oluvannyuma lw'ekiseera ekinaabeerawo ate tujja kutandika nga buno batandise ogenda nga bamaajinga demokrasi akula ensi ze tugenda mukulu Kasiba nti ne buli kivu bagenda yogedda 40 years only ne baga nti musajja alinga awe mudde ebibiina bye twegomba nga CCM kiri mu myaka 6 plus ninga nabo nakatera teba perfecting anyo ninga teba susane mu nkaaga ne basobola okuzimba systems for Uganda isibe kizibu kyo twafuna nti ebibiina byaffe byakona kubanga twayingirira mu myaka mu kiseera kyekimu wayite emyaka 3 gyokka tetwaddayo kufuna demokrasiya wa bibiina wano kati ebibiina bitwogerako multi party politics ali mu 2.5 awo twavira mu mugendo ffe ne tuyingira ne line yaffe ya mass party okuba multi ideological oli omukulu Kivumbi agandi nedda mbanga mwenda temusobola okuba na swala temujja kubeera kati tosobola kufuna temuna wuzu anti kati bw'oyogera mu yuzu tegeza dini emu naffe tuga nti wuzu akwate wano gwegenda wali ojuse gwegenda wano osabe tusinkane wano tusabire wamu tosobola olina kukkanya nti bannayuganda olina obbakolera endabirwamu buli omu ne yeerabamu n'olyoka onoonya ebibagatta n'okendeza ku bibaawula naye kati politics waffe akyali nerabamu mpitawa nfuna ntya nkola ki kati oyo akyatuleetera okweyandisa kwa mwezi kujja honorable Kinobe ebbugu muliru wetu walaba emabeka w'ebiseera kino weki by that time mukulu Ekivumbi akugambye toyinza okutawa nange teri akugoba kubanga kati mu kiseera kiri at least twabeeranga kumpi naye kati kusaawe niwetwogera kweganga nawe ulive mukulu naye kati challenge yandibadde ovaayo kati wakatandikira n'ogiwulira challenge eri wakati w'abali saidi eri okitegera so tukozesa ne dakika nyingi n'olwekyo ze ndowooza nti ebbugu muterigenda kyobula alibadde mwaffe kati okusomozebwa ku tina Africa twadde ba candidates abasuka abagenda mu 13 mu bifo ebikolonderwamu olusobola omuliro gubaddeyo ono munnange yetannagufuna kubanga oli amugambye nti n'abaagala okusaba ebifo tebakola ki kati gwanoonya abagenda okusaba ebifo naawe anoonya okulonda gy'otolina okufuna definitely tosobola kufuna bbugu muli erimu nange alina abantu 13 nga constituency emu ng'eruhama constituency emu erimu abantu 7 bonna baagala kulemberera mu NRM akakiiko ak'okuntika akaseeke twafunye bakandidate 208 naye nga ebifo bitebiwera na 30 so kakati toyinza kufuna competition nnungi nnyo y'amaanyi ekanga kati competition eriwo yakugezako kunnyonnyola bannayuganda nti kati tuvuganye ku service delivery nakweteekateeka bw'oba tolina demokrasiya ate tosobola gaba demokrasi tosobola gaba kyotolina bw'obanga naawe ekibiina kyo okyali ku stage wetwali nga tuyingira ojjukira tuyingira mu 86 mwenarisi twakolanga selection kakati bwanga 40 years nga tuli mu demokrasiya akola okyazeeyo ku selection y'okulonda abakandidate n'omukono olukati abantu n'obayingizaamu ddi kitegeeza nti NRM ekyakulembeddeko mu maaso naye zonna ttiimu weziri
tuli mu Premier League yaffe wano tunulira timu andi omulunzi kutugamba obogera kuwagira ziri ku kikopo oyagala kuwagira go basalako oba kusigala ng'onyumira tournament zese kikanya nakyo kye tukyalina ekizibu mu Africa kiri kimu okuloza nti abantu bonna bateekwa okuba bamemba b'ebibiina by'obufuzi eyo problem yo ekyatutawanya wano abantu ba bulijjo tebateekwa kuba na bibiina abantu ba bulijjo bafaanagana nga abakuba endulu mu mupiira nti golo bweba enyo eno bandibadde basobola okuba endulu gyeraga gwe memba w'ekibiina n'osigala n'ekibiina kyo waggulu n'okikola bulungi okulaba nga gofuna abawagizi abasingako naye challenge tukyalina wano olwaleero buli muntu ayagala abeka ekibiina mwagwa naye nga bukimala okutuuka bana batuyita ba dictator nabo batuuka ku top nabeera baba ba dictator abantu wansi tebabakola ki tebabalaba so kati omuntu wa bulijjo omulonzi n'abeera nga tumubuzizza ekiseera kijja kutuuka n'abantu abamu bakoowa okulonda eddakiika zino ziri 12 zokka zisobola okukola essaawa 3 Hijja Umrah Services Masjid Musa Hotel Africana bakutegeeza agambye nti sebo agambye nti nkwanjulira kampuni eruddewo mu mulimu wa guno ogw'okusaabaza abantu era ng'erina certificate okuva mu kibiina kya Uganda Bureau of Hajj Affairs twogera ku kampuni n'obumanyirivu bwerina mu kutambuza abantu bamasheeka abalina obumanyirivu bano bamasheeka balina obumanyirivu kiza nkwanjulira bannaffe aba Hajj and Umrah Services a passage to blessing tugamba nti eri erina gy'okiniko eri kutwala okwesiima bannaffe aba Hijja and Umrah Service basangibwa wali ku Masjid Musa Hotel Africana era balina enteekateeka ez'okusaabaza abalamazi mu Umrah ya December omwaka 2020 bano balina enteekateeka okusaabaza abanaagenda ku Umrah December 2025 ate nga bakujjukiza nti kuwandiisa Hijja 2026 kwaguddwawo dda mu butongole baani Hijja and Umrah Services basangibwawa Masjid Musa nongimanyi Hotel Africa gye basangibwa ate nga bagambye jangu tugende tukole booking obudde nga bukyali ku lw'enteekateeka ennungi genda ku Africana obuze wandikira wanagenda ku Umrah December na wanagenda ku Hijja Dwandwa CEO bajise Hijja and Umrah Services Imam Ahmed Nsubuga mukwiri ku simu 077 076 5555 noti 3 076 5555 noti 3 oba 075 emunya mukaga 55 amabaati bagayita kibooko gagule gasinga obulungi mu ggwanga lino Uganda era bagala esigaliko warranty ya myaka 5 ngana mwaka ku mwaka ulioza ku mabaati ulioza ku kibooko bali ku simu plus 25 noti 2 noti mwenda noti mwenda Winners Sacco banakutegeeza nti fe bali tuli eno wansi tulina etabi branch ku kizimbe kya Top City Plaza isina namba 29 ne mu Kisenyi ku kulina hamu shopping mall abasuuzi tuyita abasuuzi b'Nabugabo Kiseka Owino Market Kisenyi na Kasero n'ebitundu ebirala binanyeewo tumujje mu Winners Sacco saakene abasuuzi okutereka ensimbi tuganda tujja ku ssente yonna okwewola tulina amagoba matono tujja okusaba bamemba inakyo si kinene nnyo twogeraganya okulondoola byonna ebikolebwa ku akaunti yo Winners Sacco tukina application yaffe ejja kuba nga obirondoola era ekikazi zino ziri mwendezi balakola essaawa 3 niba ne bannaffe aba Winners Sacco bali ku simu 077 nyanya not M 667 Chapa Enterprises balina sabuni ayoza ayitibwa Jama sabuni anaaba ayitibwa Lanzo ongera kutegeeza nti webale nnyo baddira kumanya nti baleese sabuni ono Jama awunya akawoowo taggwerera Jama sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino sabuni anaaba mulina saako ne gambye era bingi balina bagambye bagude waka balina akalulu ke bazannya kati bukuli ndowooza milioni 5 weta mu kalulu terevu kitegeeza nti olwo ojja kuba oyinza okuwangula kye bayise tukutuku
Binojo Agro Center Natete bakuta kasooli bakutegeeza nti gwe mulimu akasooli balese kasooli ono mulungi bakutegeeza nti bakugambye gwe omulimu wa kasooli nti mu kaseera kano tereeze ennimiro yo twetegetekera okusiga Binojo agamba tewekwate tutenira abafere mwe bali mu ggwanga lino ajja kuzza ensigo ez'obufere ababudugomba mawogola busiro n'ebitundu ebinaanyeyo tujja kujja era bategeeza nti ffe tukyaleka ofisi yaffe Natete ku God with Us Plaza National Bank oba tukwere ku simu ffe tukule kasooli ensigo ennungi tukwere ku simu ffe ababinogi ensigo zaffe zeezo enteeketeeke obulungi abafere bajja kufera mu ggwanga mwe bali nife ababinogi tuli Kampala Natete ku God with Us Plaza esimu 0774 NOTM 0774 NOTM 0775 oba noti 0702 57 26 obereza SMS yo enamba y'ensoso kuwa 0774 WhatsApp 0775 Binonjo bwe tuli okwereza era tugamba nti nibirangidwa Tamale Konde yakola ekirango kino yabadayagala malize ku kya maloboozi agaba senior card abamu abatali bamativu n'engeri gye banyonyoddemu ensonga zaabwe mwami medio kimanyi bwe tuva mu bululu tufaanagana ngera bwoba wenakyo oluzinze bwe mu Luganda kibeera emotional moments mulimu abamu abavaayo bagera ebintu byabwe ate sigwe muliro ogusoose mwenarem omuntu aba ne freedom kasita oba ekiseera ebisinga obungi maybe kukikolera mu forum eteri entuufu naye mu process y'okulonda kwaffe yonna electoral commission emaliriza okulondesa naye ne tuwawo omuwaganya abo bonna abali aggrieved oba abatali bamativu ku byavudde mu kulonda era ndoza okumala ennaku zino zonna mbadde muwulira nga abantu batwala okwemulugunya kwabwe mu tribunal naye ate bwe bamaliza tribunal na bino ebyokulonda ate tugenda kuba n'akakiiko akakulirwa w'ekitiibwa Haji Kigongo naye abantu abalala abanene mu kibiina abajja ogenda okunnyonnyolako eri abalonzi baffe n'okubabudaabuda n'okubakumaakuma kubanga tulowooza nti mu mizannyo gyonna ne buguba mpiira mubaamu endobo naye buli asamba mu mpiira takuba ndobo zimenya muzannyi munne tujja kuba kati phase esembayo yokusatu ya reconciliation mu party okola ndi ba candidates baffe abamu abanya obusungu tebamiranga ba independent je mitendera gyonna esatu gitambulira wamu okutegeka obululu okutegeka tribunal ate n'okutegeka reconciliation n'ekyo lubakyoya kasooke nebaze mutabani wange Kinobe ne yabadde atubuzeeko nnyo bwe bamusuula mu bizinga by'e Congo ne yabadde kudda Kinobe naye mufunze nga lubakyoya mmedi ogenze n'obuuza ekisundu ekisooka nga tewali mulaalo okonda kubindabinda ye abantu bakoowu bamanyi President Museveni nga yajja Museveni n'otuba tetumulonze ffenna era babaka bajja mulangirira nesinga enale wadde Kinobe kubanga ese muhoozi omunene gwe badde bayitawo enalemu amaanyi nnyo mu Uganda wano kino ekyo gamba nti ndo ebibiina by'obufuzi ebimerukawo yes abantu balina okumerukawo ebyonna byabwe kuba tezisinza kuvumirira kyeri oba kyeno naye mwami Kinobe ogenza noga mukyusamu nenjoga gimukyusaamu ogende ku system kyakira kya mapinduzi ndowooza ya Tanzania Nyerere yafuga n'ata nawa Benjamin Mkapa bwe yata kuddako jata Kikwete ne batta ndako Magufuli kati kulo mulala NRM nga Museveni akyaliwo wera weeri sebo tuyenze tuba mukusana abalala halo webali kuweereza sebo amanya makoro kavuma kino bakumanya nti okyaliyo mwami Kinobe nti okyaliyo nga naye bwaliyo nange nkyaliyo era nkyalafuba n'okuggyako gavumenti yaabwe ganange Deputy President Mulambulisizo wa Buganda ne mukulu wange Kasibante naye obuzibu bwe nnina ne Kasibante musajja mugezi asobola okunyompa
naye kati ayina ekizibu ku mutwe yalwala ekintu kye bayita nuupu bw'atajogeddeeko mafuukuule temutambulira bulungi naye ne yeerabira nti abalina omupiira be bakinobe kyova olaba ffe mu nuupu waggulawo enkola tetukyayagala kwogera ku bibiina birala twogera kwona ayina omupiira olw'ensonga ADF ekya mukulu Munyagwa n'ebirala si bye birina omupiira abalina omupiira be bakinobe be tulina okuconcentratinga kwakalala kenjogerako ku bakada ba NRM abatandise okuvaayo ne balaba ensonga nga bwe baziraba bajja ziraba nnyo olw'ensonga ekintu kye balimu kiriko bannyini kyo bano abaweereza mukulu Ssemujju bwe yagamba bali ku lubalaza bajja kukaayana nnyo nga bali abali munda tebakoze eki tebatuukiriza kemalirako ku kyokwegatta mukulu Medi toyinza kuŋŋamba nti twegatte okugeza nga Mao ali mu kulaleeta amateeka ganyigiriza opposition wabula naye atuula eri n'agamba ab'ebibiina twegatte ey'opposition ki abannayuganda teyanziza nnyo teyanza halo Beti tebale kuweereza abakulu mbalamusiza ebibazo emirimu gye bakolera eno abanyagiku kansala Rastamani bwayise mula kimu onakibiina kya PFF Dr. Kiza Besigye commander in chief tubadde mu kkooti nga tulwana okulaba nga tumununula ne ba Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda naye ensonga muzoogedde bwana Medi naye ate muganda wange Mwanga Kivumbi ate ye mwewuunya bw'otugamba nti nno okukolagana n'ebibiina ebirala abeebiina abalala bamala kufuna wuzu tetunakakasa tutya nti nawe wuzu ogirina kubanga nawe oze twegatte naawe obanga nawe oyagala okwegatta naye netumanyi nawe gyofunidde wuzu ekirala nga maliriza ogambye awo abeebiina ebirala bekukoza na President Museveni naye babegako awo twalabako principal wennyini Hello. Mbadde nkyamaliriza nti babegako twalaba principal wa Mwanga Kivumbi yennyini ng'alina akena kati akena ye ali mu gavumenti akolagana na President Museveni yennyera ku nsonga eyo Olakimundi bwayise wano dakiika zitugenzeeko ebulayamu yokkokwera essaawa olaba kimulisibula njagala okusibula nga kulwabakulu bano njagala okwebaza olw'ekiseera kino bannayuganda mugoberere debate musigale ku mukutu ebiseera byonna tujja kubeera nga tuli nammwe tuteese tukubaganya ebirowoozo n'abaluganda bano tulabe eggwanga gye liraga mbagaliza okuyita bulungi mu weekend okujja kuga nti mwami kino be temulina competition abadde ayogera wano twayogedde ku perfect competition ewaabwe bagiyitawo fair era abafudde bangi n'abali ku bitanda nga bafiiridde mu kalulu eyo fair medical nti omukisa guno mu ngeri y'enjawulo okubagiza abafamire ya Musinguzi Garuga Dr. Mukyala maama abaana kitalo nnyo kitalo ddala era nsubira Mukama Katonda tusobozese ffenna tubeeyo tuyenze mu ngeri y'emu nejja kusaasira abasuubuzi kusuubuzi munaffe babirye nga bbaawe abadde George William Mugerwa onevugako President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni George Mugerwa tufudde kola embaga yali ku bitrakita mukijjukira omukyalo ono bambi bbaawe yafudde ye George Mugerwa ali wamu butamba ali Kamugombwa wakuziika nkya ekyo kya George William Mugerwa busuubuzi mutegera bulungi babiri mumanyi waffe wano mu Kiyembe musajja mukulu we Mungu amujuludde George William Mugerwa wakuziika nkya Kamugombwa